from the appropriators ndoza batuuka nga business tekyatambula bulungi mezenwa ne bagitunza abantu abava enewaffe mu Western. So ebadde runningibwa omu One Grace then ndoza nga ne muganda we atera okubeerawo mu bintu bya muganda we naye ono mwana ndoza abadde mukiise awo ng'atera okujjawo Martha naye ndoza Martha Kolo wajja badde bati ne muganda wa nanyini bala yamutwala mbo yajja n'atuukaawo n'amutwala mu office mu kumutwala mu office abantu kye balowooza nti we batuukeeyo balabika beekubyamu mbu according to the gundi gye nafunye script a full script of gundi nga bwe yabadde okay anyway bw'ayingira mu office ne wayita eddakiika ezitaawera nnyingi omuvubuka n'afuluma nga ajja aleekaana mujje mu nnyambe ekirabika nti nno mwalimuko substance gye baakozesa nga bali eyo ate ng'olabika agenda okuva eno ng'olwedda akoze eki ng'amaze okweyokyamu kati ndoza n'atuuka eyo ng'olwedda ali weekend naye teyafiira ku bbaala badduka bamudduse mu ddwaliro mu kumutuusa mu ddwaliro waafiira mu kufa nga police wekola omulimu gwayo ogwa bulijjo immediately batakinga effect ne bajja ne bakola surveillance ne bakwata abantu abamu awo era mbuke nawulidde bali mu komera abamu then ne banebbala immediately ne galwawo ne bafumya n'ekiwandiiko nti eggaddewo naye okufanga okwo kye baakoze kyadde kituufu nti immediate effect nti ekintu kyakoleddwa ne kikolebwawo nze kye neebuuza lwaki kyakoleddwako wamu ng'awala we tuba tubiwulidde tebikolebwawo there has to be gundi measures ezitakingibwa immediately nga waliwo ekikangabwa ekiguddewo omwana buli kimu kituukawo tafiiriddeawo bamuddusa mu gundi ebbaala bagiggala with immediate effect tuwulidde essomero ekibaddemu kino biki essomero lyasigala ku nnomo nga lirunninga nze ekyasinze okunkwatako lwaki mu immediate effects zikola ku bintu ebimu ne bitakola ate nga bonna it's the same incidents live z'abantu ze ziba zigenze however much eno yabadde gundi nayita economy eringa yo yali kintu kirala nti mwana but ndoza n'omwana naye yali accountinga so ekyo ne kibeerawo bwekityo right now investigations zikyagenda mu maaso but tetumanyi mezonwa we naggulwawo naye nga bo bagambye already eri closed at the moment. Nze omanyi nze amabaala ago nga genda mu ddala olwaleero abantu abeera amabaala ago nga mwami Dayas bwagambye nti kirowoozebwa mbu wabaddewo okwekubisaamu mu ka office gye bagenda ndowooza era kyova olaba yayingidde atambula bulungi gwe weebuuza yadde agenze kola ki mu office kulipootinga nti bamubbye oba weyita tamuwadde balance kuba kasitoma si kyangu kyagenda mu office ya kifo mu kugenda mu office gye yagenze mu office si ya atekinga on ebbaala ate muganda wa nanyini bbaala kitegeeza yayise ku bamanager ne nanyini bbaala then n'agende w'omuganda wa nanyini bbaala ye yabadde mu office. Kakati mugenda mu office weebuuza yadde agenda kukolayo kimata kakati nze nyina awantu we nali naye nga ntudde mu kantu ka waggulu okuva mu bbaala nga waliwo abawala balinawo kapati naye nga batudde ne waliwo omuwala omu yasitukanga najja eri gye twali tutudde kati we twali tutudde nga waliwo akantu akalaba ebweru nanywa enjaga sikanka ozimanyi yajja nanywa eminwe ena yajja ogwasooka nanywa omuno n'agumalawo nempulya nga ntidde neŋŋamba omuwala anywedde sikanka omunwe n'awayita eddakiika nga 10 n'akomawo n'ateekako omulala n'agunywa n'agumalawo n'addayo ate nga waddayo anywa ki omwenge niwayita eddakiika 15 n'ajja n'ateekako omulala okiwulira omwana n'aŋŋamba nti kati ate gwe omulabe ku gindi esatu alina gwe yasoose okukola ki okunywa eyaliwo awo n'aŋŋamba kakati gwe omulabe ku gindi esatu alina gwe yasoose okukola ki naye enjaga eyo yali nnyingi nnyo ne mu period n'ombudde bwe yagikola ki nti ebyo bibeera mu mabaala gw'okandagamba mbu naguze omwenge oli gwamukubye nnyo tagusobola kumbe yeekamiridde eddaki
enjaga ye kati abaana abo bangi abakozesa ice oil agende eyo n'asooka n'amuteekako n'akoma omubala n'atuula n'addayo n'amuteekako era bo bakasitoma olumu baba bakimanyi sigambye nti kyeyakoze naye ŋŋambye nti olumu baba bakikola ki bakimanyi nga bw'asituka bw'ati n'agenda mu kawofiisi ebiriyo byebyo era n'akomawo n'akola ki n'atuula nakuli kubakola kulala gye bamutunda sente ze bamutunda yayinza okuba mpitirivu nga nako kukola kulala bizinensi ya muganda woli naye agitambulizaawo okiwulira abaagala okwekubyamu mujye mukole ki kubanga ngenda kubuulira mwami Duncan ebbaala 3 e Kampala ziyinza okuba ze zisinga amaanyi Paradigm Nonivi ne Mezonwa ne Laventi ndoza ne Laventi sinagigendako neeyo naye bw'oba tunuulidde amabaala ago competition gye gayina abagaga kyenkana bayina be bamu bakyukamu bukyusi bwe bati kisinziira lunaku kakati ekyo ne kijja mu lunaku olwo era ndowooza ono yabadde lwakomeka lwakuna kubanga ku lwokuna lwe lunaku lwabwe lwe bajjuza lunaku lwa Mezono olwokuna lukola nnyo naye oba otunuulidde ebbaala eno ebeeramu abanene ab'amaanyi nze kuba nnyina we naliyokoko nga waliyo ne famire ya president nga we bali batudde mukulu Toyota nga waali ebeeramu abanene ate waliwo wesaaliwo ne bangamba nti n'omukulu CDF atera okukola ki okuyitawo kkoba olumu era bw'oba ayagala okutuuka ku Mezonwa yene ebbala ndowooza esingamu abantu abakola emirimu gya gavumenti ng'aba revenue Supervision Authority babeerawo nga bannantagambwako tebasongwamu lugalo okiwulira kakati ebintu bino tubitunuulira mu gundi bbiri tubitunuulira mu ekyo kyensoso bbawa ne tubitunuulira olumu ne mu competition mirimu omuntu oyinza okuba okompitinga naye mirimu tomanya you never know kisoboka niwabeerayo omuntu agamba nti kakati bakasitoma wano wetti tunyigemu kepensa bweriti bano bakakane naye polisi kyeyakoze kirungi nnyo era nange njagenda ku kyamwami Dayas nti okutakinga action okukola immediately okuggala ekifo oba okukola ekyetaagisa nga wabaddewo ensonga bwetyo naye kyekikole nga buli kaseera waleme kubeerawo nti oba bakikoze wano oba ate wano tebakikola ekikole nga buli kaseera kati yakoze kituufu naye nze kyemmanyi bajja gigula ng'okunoonyereza kuwedde ndowooze n'emboozi tukyazimba nzimbe kubanga era ekyeyongerayo bamawa ensonga za Mezona okubanga yafiiriddemu omuntu naye Duncan nze ntunuulira abawala balungi abalagavu oba bambi Katonda we yabawa obulungi ate ebirala okutegeera okumu n'atakubawa osanga abawala nga webalengera emmeeza eriko emyenge ne bamanya nti namba emu mu kugula emyenge yeekansa bawankawanka n'obalaba nga bonna tebateredde naye ng'olaba nti ebigendererwa byabwe si bamativu n'emitima gyabwe n'ekyo kyebakola kye balina kubanga omuwala oze mu bbaala onywedde omwenge gwo wavudde waka ne weereeta out bakuyise muki mu ofiisi gw'ogenze oyingidde mu ofiisi gy'otomanyinako kiki ekiriyo ovudde mu banno ogenze mu ofiisi bawutuuseeyo wabadde dda nywedde ebidagala lyo omusajja akututte ku ntandaalo akututte ku ntanda kasaba bwe ndi manager akuyita wali mu ofiisi bawala batono nnyo buyinza osaanaga nti manager mugamba nsange wano abanno bw'obalabanga nyumba baba baki batono naye omuwala olumugamba nti manager akuyita wali ng'ono bamukoze agenda bugenzi direct oba boss waba abavubuka batandika boss babeerawo awo nga beetala boss akuyita so gwe ayagala kwogerako naawe omuwala oba bamanyi nti kenfunye boss ono omwingi n'anywanga ga bwereere n'essisa nnywenga wa bwereere ogenda okukakana ng'ayingidde mu ofiisi y'Omusudaani omuwala yadinywedde ebidagala bamutadde ku ntandaalo agenda okuvaayo anywamu ennywa bbiri ng'atalantuka so nze ndowooza nti abawala bano oba n'abantu bonna ng'ogenze mu bbaala naddala ng'oli mukazi beera ne banno weewe control
omanyi nti bannange kati nkoye nempuya njagala kuddaka njagala kudda waka n'osanga abawala nze ndaba nnyo abawala n'olabanga munne yamuyamba omusito amuteekene ku booda amuzzeewa ewaka ng'ebbaala yonna yonna agisesemedde yaganye okwerekeramu akakola ki akategeera ate abamu banywa emyenge egyo olumu nga tannaba nakulya kati mu bwanga tannaba nakulya n'anywa emyenge ne yeekatankira afunye amugulira n'atamanya nti obulamu bwe bwakola ki bwakosa naye nze ndowooza nti abantu bonna abagenda mu bbaala munaddala abawala kubanga abawala be basinga okufunirayo ebizibu ebyo mu bbaala abawala be batwala nga tebategedde omuwala yagenda mu bbaala ku ssaawa 7 kati ku ssaawa 9 David omwajja n'ajjuzaawo bujjuza tatawaanana nnyo David omu oba Bukenya ye bw'ajja agula yeezi ono abimanyi ye bw'ajja agula ezi bw'ajja n'agulayo mmeka 2 asanga ajjuzaawo bujjuza ng'atwala naye gwagenze naye tamumanyi ndi Bukenya oyo ayimiridde ati agenda kunkozesa ati kati abawala bo mutuufu bagumu nnyo era balina emitima emigumu kuba omuwala yakera enja n'agamba nti jangu ewaka n'ogenda n'oyingira naawe oba mugumu naye nga oba wakagijjamu empale bwe pa ogenda okwebaka ne bakonkona n'olyoka olaba emiwabo musajja ow'ekirevu bw'asattira ye omuwala yakufunira ne bweki n'ensonda mw'olaga wekweke wano so ndowooza abawala ema mugenze mu bbaala mwekontolinge ne woba ofunye ennamba emu agugula okufa ate tonywa kufiirawo otugenda ofuna ebizibu osobola bifunira mu bbaala osobola bifunira mu kkubo ng'oddayo osobola bifunira kuwa booda akutwala ebimu bimanyi n'okuyimirawo nebigambo booda ninanfuke booda akitutte wali agenda olaba kinywa agenza okufuka ate ng'agwa owa booda ekiddako nga naye yeesanyusa ekivaamu nga newa booda naye bagitwala gomanye ebiri mwenge ebizibu ensonga za mmezo ovanala okutegeera nno ebintu ebyo nase tugeyo ku kigende ngenawo ku bbaala eyo mbadde sikigenda nkona misana mbadde simanyi na bwerinze nga ndaba oluvuuvumo luyitiridde naye kube nasanzeewo omuwala yaŋŋanye okwatuukiriza amanya ge Kawungeezi naye nga waggale ng'oyinza okulaba abantu abayikubaawo n'ababooda naye nga statement zaabwe tezikwatagana bulungi bonna naye ye omuwala yange nti yali akolera awo yaŋŋambye omuwala yali mu bbaala omuwala yajja straight n'ayingira buyingizi woofiisi teyava mu bbaala tubaali azze kunywa yajja ndowooza yajja n'ayingira buyingizi mu woofiisi eddakiika ezaayitawo bagenda okulaba omukulu gye yali alaze ajja akuba enduulu ng'oli ali mu mbeera mbi poliisi nejja mangu awo n'emuyoolayoola n'emutwala era omuwala yafiira mu ddwaliro teyafiira awo naye ebintu bino nyinza obutawakanako ne mukunnamba emu nti ebiseera ebisinga bamiddanka nti tuba ne bakompyuta baffe bangi mu bizinensi kubanga ojja ne weesanga olaba nti poliisi naye esanga obuzibu bw'amaanyi singa wabaawo ekifo poliisi ekibaamu ebintu ne batakiggala abantu bakomplaininga ekyo bakigadde ekyamwami gundi ekyo bakigadde lwansonga woti ate wabaawo ensasaga era ebeerawo poliisi neggala ekifo ekyo n'osanga abamulugunya lwaki ekyo bakigadde mangu ekiringa kikyakolaga negyesanga poliisi bambi naye eri ku buzibu naye ebiseera ebisinga bino bitera kujja mu bizinensi ne bakompyuta baffe tujja nesanga nti gwe bbaala kuba kati mpulidde mukulu nabimwage nti oli yaliyo konga aliyo n'abakulu ab'omu State House kitegeeze ne bbaala ebadde y'amaanyi nnyo bizinensi zino tuba n'abalabe baffe bangi naye nze nja kusaba nawuliddeko nti waliwo abe baakutta bavulanyiza ku kifo ekyo nze nja kusaba Uganda Police buli muntu okubeera mu nsi nja atubeere n'obwenkanya tuleke kubanga tusosola nti mu Luganda tulinamu abaana n'agaana nti ekintu kyonna ekibanga muntu afiiriddewo poliisi mulekerawo okwekubiira kubanga bino bireka ebibuuzo bingi mu bannansi ti lwaki omuzigo namba 3 gwe gukyali mu ggule ng'omuzigo namba 2 baaguggadde ate nga byonna byafiira mu bantu kwega twetaaga tubeere balansi nga muntu yenna afuna obwenkanya mu nsi ye tuleke kuba nti oli olwokuba mbu ye akuba essimu ewa gundi omulala akuba essimu ewa gundi ate atayina
balugenda kunyigirizibwa naye nekira abaganda baffe banyina faabo mulekeranga okujja mu bbaani munywa omwenge munywa musajja ajja guli guweddewo bampe guli guli guweddewo bampe guli guli guweddewo bampe guli kyokka omwenge osaba omwenge gwa bbeeyi ku makya ogenda keera nga gundi zikunyoola muziyita mutya anga ova ekutta omusajja agulira omwenge tasobodde okuwa $5,000 nze ndowooza nti mwandyepimidde naye nja kusaba poliisi enoonyereze ki ekyaviiriddeko omwana ono bafune obwenkanya. Muganda waffe Bukenya sense okukulamu y'olwaleero kakati ensonga zonna ezisinga muzoogedde ez'amakulu baganda bange bazoogedde sijja nnyo kiremerako nnyo atagetuzo ensonga zonna n'ez'amakulu bazoogedde kati nze ku nsonga eyange eryemu nti nno nga emugambye nti nno buli obwenkanya poliisi etekewo obwenkanya nga olaba nti nno mu covid waliwo amabaala gasigala nga gakola ogamanyi weegali ngera niwe bakukwata nga gyova bakuta kitegeeza nti obwenkanya buba bukyabulamu mu ggwanga muno abamu baana abamu byana ng'obaga nti va mu bbala gundi n'ekimansulo nga gyekiri naye essaawa kakati omwana we yafudde yagenze mulamu mu ofiisi ekitakkiriza waliwo akyogeddeko awo ekitakkirizibwa muntu wa bulijjo kuyingira ofiisi mu statement zonna zempuliddeko siwuliddeeko nga bagamba nti nno manager mukwate baabakutte manager mukwate baabakutte bonna ab'okubbala abavunaanyizibwa ku kifo kati awo ne poliisi awo yakoze ekintu ekisingira ddala okuba ekirungi kubanga omuntu okugenda mu kifo mu ofiisi nga mulamu yeetwala ate eyo n'avaayo nga kitegeeza nti manager alina okuba nga annyonnyola ddala kiki ekyatuuse ku ono eyazza dduka okubanga kati ate mufu omunywesezza njaga wamwebaseeko nga ali mu nsonga wamwebaseeko nga kugamba n'okozesa amaanyi mangi nnyo kiki yabadde aliva kugamba aliwo ebyokwebuuzibwa bingi nnyo omuntu eyagenze ng'atambula nga mulamu ate ne bagamba nti wuunaafa mu ddakiika eyo n'obutwa tebukuttirawo bintu bitono essasi lyerittirawo lyokka kati tulina okubuuza oyo manager akana n'akataano kiki kyeyakoze omuwala oyo okufa naye ekirungi nti baamukutte. So twebaza poliisi kubanga ensonga ezo yazanguyidde naye nina ensonga z'embuuza zo zikumyewa era zo lwaki ono nga bwe yafudde bakwata abavunaanyizibwa ku nsonga ezo tulinayo complain awo olaba poliisi ekyakoze kyeyali alina n'okukola ku ssomero lya Seta High nanti kanayo kyembuuza n'erikwata nekwata headmaster nekwata teacher nekwata ne director nyini ssomero n'essomero n'erigala in fact n'eddoomu eyo mwe basula singa kati nzigale naye bakirekaawo ne batandika kubuzaabuza abantu so poliisi kiri kyobadde ogamba nti yandibadde nenkanya buli kintu ekigwawo naddala nga kirimu omuntu okufa nebanga ekitambuliza ddala mu muntu obutuufu bwayo nebalemba kubeerawo naki byana nagaana kati oba tunuulidde nannyini masomero ago kitegeeza alina omukono munene mu kuyimiriza ebintu ebisinga obungi ebyalikosezza gamba essomero lye abazadde ebukunnyonnyola bagamba nti bwe bagenda ewa Muyingo baamusangawo naye omu ku kojja w'omwana ono yakozesa eddakiika 28 okutuuka ku ssomero okuva we yali asula yakozesa eddakiika 28 ate yagenda okutuuka nga bazadde be bo batuuse kuba ye baamuleka ali amayi bagenda 5 bamutwale ye ne bamuleka nga ate emmotoka ndowooza simanyi naye n'agamba nti eyinza omulwisa naye bw'oba otunuulidde ebintu bino eby'essomero bye tujje tubuuza ogenda okulaba ng'abinnyonnyola ate ng'akola omulimu naffe akolanga gwaffe nga ganze nagenze ku ssomero ne bandaga buli kimu ne bamulaga kye bataalaga bazadde ebifaananyi yatusooka obbira ne bamulaga kye bataalaga ki bazadde awo we tugambira omuzadde noono ani yali alina osooka okumanya ekikwata ku mwana w'oli okufa ono yali alina okukimanya era baali balina kuyita ono kumunnyonnyola oba kubanga kyali kikakatani ku minisita Muyingo okubanga Muyingo agwa mu biti bibiri ekisooka musajja muganda yaliko minisita Mengo tamanyi muntu ye ng'omuganda ate yasookawo katudde ku sayidi eyo tamanyi muntu
omulambo ogw'omuntu eyeetuze engeri gye bagujjayo n'abaani abagujjayo kye kisooka. Ekyokubiri, omu yatunyonyola yatulaga n'atugamba nti natuuseyo ne bandaga buli kimu era omwana yeetukuza katimba neti. Ate poliisi ye neegamba nti ate suuka ani yalagaanye ekikyamu yakomewo n'atugamba suuka naye wali yasooka tugamba katimba kansiri neti gye yeetugisa. Yamala n'agamba kikati ani yali alagaanye ekikyamu. Ekyokusatu, bwe batunuulidde ekifaananyi kino ekyafulumye kitulaba kizunga ku social media, njagala otunuulire omuntu eyasibye empumuttulizo eya waggulu ku muti. Oyo yabadde muntu omukugu. yasibye waggulu. Oyo ensiba yo teyabadde yakyana. Yabadde omuntu omukugu amanyi obulungi okusiba nga nekyakola akimanyi. Tunuulire engeri gye basibye essuuka eyo neyagisibyeyo. Teyabadde mwana. Yabadde muntu omukugu nze mu kuteebereza bwe mba ndaba. Abalaba ekifaananyi ekyo bajagezaako nabo kitunuulira bakikole bakirabe. Bw'otunuulira omwana wano mu bulago, essuuka olaba nga nnyambalemu bwambazi lwaki? Essuuka ekwata wano mu bulago eno neerekayo ekipaati bwe kiti. Okuzitowa kw'omuntu ng'amaze okusibayo awo, tewali nsonga lwaki essuuka eno yali erekayo ekibanga waggulu ekinene bwe kiti. Yali badde yeewulutula. Bw'otunuulira omwana ono akatanda kaaliko ng'aleebeesezza amagulu, emabega wano waliwo keesi. Tunuulira ekifaananyi ekyo, ekeesi eno gyalaba ng'agituddeko ng'akabina kalinga akakyatudde ku keesi, ng'olaba ekeesi eyingidde mu kabina k'omwana. Kitegeeza ekeesi oba okyagituddeko ng'eyingidde mu kabina k'omwana, ate awo kyajja kitya okuba ng'ate omwana oyo alabika ng'akoze eki nga yeetuze. Okusinziira ku mwogezi oba bwe balaga ku bifaananyi n'omunnyonnyola ekyali ku ssomero, yatugamba nti munno omu n'akuba enduulu ng'ono ayiriitira. Omanyi nze nzija mu statimenti, munne bw'akuba enduulu ng'ayiriitira, mbwe abaana ba Erevo ne badduka ne bajja okuyingira muki muno, era mbwe abaana ba Erevo be bajjayo omulambo si bwe yagamba. Bino ebifaananyi baabikuba ddi ng'ate abaana tetubalabawo. Ebifaananyi byonna twali kiraga nga waliwo abaana, naye ng'ate agamba abaana ba Erevo be bajjayo omulambo, basooka kujjayo omulambo ate ne bakuba ebifaananyi. Ebyo ebibuuzo tugenda tubikola ki? Tubyebuuza. Bw'otunuulira ensonga eyo, abazadde nga babakubidde nti omwana wo yeetuze, omuzadde bakozesa eddakiika ezaali 3 okutuuka ku ssomero, naye abazadde baakuba essimu emirundi egyo 2 mu kutambulawo okugenda mu ddakiika ezo. Naatera okutuuka bw'aba yeetuze temumuggyaawo musange we yeetuyidde. Okiwulira? Bagenda okutuuka nga poliisi weeri mbw'ate omulambo yagugyeyo dda egutwala. Era ekisinga okuluma abazadde kwe kusangawo nannyini ssomero eyali babuuzizzaako bana ababudaabuda, kigambibwa mbu yayingira mu mmotoka n'asimbula n'agenda n'abakuumi be. N'asimbula n'akola ki? N'agenda. Bw'otunuulira ensonga z'omwana ono ng'ozo zitunuulira, kuba bano abaana bano abazadde tebakyazza mwana waabwe yafa, naye oweerera mpeerera n'omulala yenna akola ki? Aweerera. Tewali ndagaano omuntu gy'osobola kukola ku ssomero nti nze omwana wange wansanga afudde siibuuza. Era kikakata ku ssomero kuuma omwana oyo kagabe mateeka ki naye nga mulamu. Kakati olwaleero bwe kiba nga abayina okutekinga action eya speed ku muntu oba ku kikolobero ekiba kituusa awantu, lwaki essomero lino tetunnalabako poliisi yonna ng'egamba nti kino kiri bwe kito bwe kiti, oba bannaayo abaana musooke muddeko ewaka, oba essomero liggaddwa, oba wano bayitiddwa. Okiwulira? Wabula ekitambula nti oli wakola ku pulogulaamu y'essomero ne bamutiisa, omulala wakola ne babayita, abalala ne bakola batya ne bakola batya. Tuyina okuzuula omwana yafa ki, kabe ng'ayagala kabe nga toyagala. Bwe tumala okuzuula omwana yafa ki, ne tuzuula yafa yetta oba essomero limanyi omwana kye yaba, kubanga
nzo kusiza kubasomera ku ssomero lino sirisomerangako naye bakakasa bulungi nti essomero lino lijjidde kamera batuwako ku foto gy'oyo atambula mu lunaku olwo lwonna mpaka omwana oyo waafiira batuwe n'asukkako awo kubanga basobola otulaga nti wano munne yadduka n'afuluma ng'akuba enduulu ndowooza ekiraba olaba abaana wano bwe bafubutuka poliisi we yajjira wano wadde mu kamera munda mudde mu muyinza obutabeeramu naye twalibadde twamala dde okufuna statement ya Wadden nga Wadden atudde annyonnyola ebudde walabayo nga bayidde Wadden yannyonnyola baba balina okunnyonnyola abo nti bannaye nze nkuuma abaana bano kubanga ngenda kubuulira okimanyi baatukubidde eddoomu ng'omulambo guli waggulu ng'obutanda bwonna tekuli mifaliso omwana ono yali asula mu ddoomu bw'omu obutanda bwonna nga buli empute tekuli mifaliso wadde bwetoolodde awo kitegeeza byabadde seeti omwana ono yali asula mu ddoomu bw'omu obutanda bwonna babuggyeko emifaliso buli empute okiwulira tulina okutunulira ebintu bino omwana ono yali asulamu bw'omu ye ng'abeeramu bw'omu okiwulira kakati lwaki otuuka okubuzaabuza abantu okutuuka kwekyo abantu ne basigaza ebibuuzo bingi nnyo mu mutwe kubanga nnyinza okuba mbuuza ku Elishama naye ng'ate mbuuliza n'abalala okiwulira mbuuliza n'abalala kubanga tujja tutuuka tulowooze ffe tuwulira olumu ng'abantu munaye waliwo abantu abatunda zoganizi tubiwulira mbu kati tukiyinzika okubeera byonna byakuteebereza ne tugamba basobola okulondamu ennamu kuba ku ssomero wabeera amasomero gano bakebera abaana sitatisi zaabwe engeri gye bayimiriddemu n'ebirala kati oyinza okusaba wali omuntu eyawaayo akakadde kaddoola nti oba enjagala kino kakati ebyo byonna tulina obinoonyereza abazadde baziike omwana waabwe bafune okuziika bafune okukakkana mu mutima oleme kusigaza bibuuzo mu mutima ogamba naye kweri naye ddala naye kino kubanga n'okwetuka kikolobera omukika bano abazadde kye balwana olaba banatta n'omwana waabwe omulala oba olumu ne batta n'omukulu oba n'omuzadde yennyini nga bagamba nti abo beetugawe batyo babeera kibalondoola okiwulira naye nga bano bafunye enkwaso we batandikira kale nno nze ndowooza mwami Muyingo poliisi ya Uganda n'abakulu abalala abasingako ku buyinza kubanga ayinza okuba ali untouchable baali badde bavudde edda ne bayingira mu nsonga zino ne batubuulira ekituufu ne bayogera okiwulira naye si bino mbw ate gundi yagambye ate buloga gundi yagambye ate gundi n'agamba tebiriiyo esebo tuli banja kankubuulire Duncan ekintu ky'amazima tekirwa oli avaayo n'ayogera mangu kuba talina kyakweka bino ebintu ebiro biba byakufumbafumba speedi ojolaba akalulu ke babba tebakalangirirawo kasooka kagamba bakatambudde akalaali ka speedi sawa 5-6 waga gundi awangudde naye kasita owulira nti balangidde 11 nga bukya kabaamu akabuuza ensonga zino nga bwe zitambula poliisi eddusa emisinde ku mmezo nekwata abammezo ddala abaddukanya omulimu gwa poliisi balina bagiyita immediate effect ku Elishamu tekola ekola naye ndowooza tekolera mu budde butuufu bw'erina kukoleramu ffenafena ekitutawaanya kiri kimu ndowooza twali twetaaga official statements 2 zokka bwezi bino byonna okuvaawo twali twetaaga statement okuva mu police ebintu byesanze ku ssomero twali twetaaga statement okuva mu ssomero actually twali twetaaga soka ya ssomero eya police kwe yani ridingidde naye ndowooza byonna ebyo byadelayinga ne bireetawo question marks ennyingi nze ndowooza with a status y'essomero n'abaana abasomera mu ssomero eryo with a age group y'abaana abasomeramu sikiwa nti mwalimu abaana abategeera ekintu nti n'omwana yeetuze amaze ofa tumugjeyo bw'ongamba nti abaana ba gundi elevo be bajja ne bajjayo ne bajjayo omulambo ngamba ate ako baabala kafu ekisento ekyandisose yandibadde enduulu askari to come in for help tekyali kisookera ddala yali nduulu bannange buno yeetugabiriwe okitegeera
olaba just ekintu kibagwambu gwini bakuba enduulu somero na nerigira with the status y'abaana basomera mu somero eryo na age bracket y'abaana esome ennaku zino si egira amasomero agalibeeramu abaana abakulu byakyuka toyinza kungamba nti statement gye baafulumye eyo mbona abaana ba Erevo be bajja ne bataasa. It was so weird and awkward. Ate kyali kyatuleetera nti nate bo bennyini abasomesa abaana obateekamu amagezi ate bo gaababula ku olwo ogakozesa tebaakozesa ki baali beetagamu ka brain booster okudda engulu baakola statement eri childish kubanga omulanga gwe gwandisosa sikali be bandisoose. Actually singa askari yayogedde nti nze abaana olwakuba enduulu ate with such schools ba warden ne matrons basula just next. Nze nasomera ku Lubiri High. Warden waffe ennyumba ye yali wali nga dormitories zaffe ziri awo. Ziba very close kuba bana basasula sente abantu baba balina okufayo ku baana. Nze tojja kunga nti abaana ba 11 ne basooka warden ne batadduka wa warden kumugamba nga warden asula mu ssomero n'ongamba nti ate abaana be baabigiza ate ne bajjayo buli kimu ne musooka mu clearinga buli kimu ne mujjawo omufalisa kinabiki ne mukuba ekifaananyi omuntu atudde yali atudde ku ke nakirabye naye kitegereza ekyakabina nage kyulidde naye kye neekitegereza nti obutanda bwabadde bukalu ekisooka kwabadde mufalisa bantu batugamba ebintu bibiri ebyatuga omwana batugamba essuuka neki neneeti kati tebatubulira na kituufu kikyatugaki kyenkugamba ekiri nti gye tutwala abaana babawa amagezi kirabika tulina ate abaana okubapimirako ku gaffe nga bagenda tubagale gye mugenda nabo babaweeko kuba basooka batuga bintu bibiri byatuga omwana ekisooka double decker omuntu wennyini ababaga amateeka ag'education ye minister wa high education bajjawo gundi ya deeka 3 nezisigala deeka 2 kati ne batugamba nti zaali deeka mmeka n'azipanga emifaliso gyonna nasobola gye toyagala kusamuliza musaayi ku mifaliso gy'abaana era maama ebyo byonna so it was so weird so bireka ebituli bingi kati ekisingira ddala okuba nti nno kibi statements netutandika giziwulira mu ba bloggers nga essomero proprietor w'essomero agasukka mu 3 talina spokesperson tewali atwala amasomero ago otyoke tutandika owulira statements mu ba bloggers no nga tekigatta. Okay muganda wange ensonga nga bwe zitambula abamezo bo babakwatiddewo bunambiro naye ensonga za St. High School n'omwana Esham zo entambula yaayo n'enkwata engeri gye bazikuttemu sizitegeera. Kati ebiseera ebisinga emisango egyo gisinziira oluusi ku poliisi ki eri mu buufu obwo bw'omusango ogwo. Kati waliwo abapoliisi nga yibo muwayo emitwalo 5 akwata statement n'agibuzaabuza. Ne wabaawo owa poliisi asobola okuba nga ye bw'aba mu keesi n'alaba nti eyo sente teziriika. Ebyo nabyo bikola ki? Bibeerawo mu mulambo bw'ensi eno. Kakati omukulu ya poliisi abaakola ku nsonga za seeta kiriza tugaane be bano abali b'enguzi. Omanyi poliisi ne Museveni yennyini agigamba nti efumbekeddemu abuki obulyake. Kati abapoliisi abasinga omanyi kakati kampwe waliyo omuntu gw'olaba nga bw'ayogera ku muyingo amulabanga muyingo nti olw'okuba minisita nti ye tagambwako. Era abantu abasinga abo bakoze eki we babulidde ye n'alonda nti olw'okubona omuyingo minisita tagambwako talina kwogerwako ye yamala olw'okuba minisita. Kati nga ne bwakola ebintu byonna asigala ye kiwaji olw'okuba minisita musajja mugagga alina ssente ze alina amasomero. Kati abapoliisi abo bwe babatwala mu mbeera ng'eno baga nti essomero lya muyingo wali bafunyewo obuzibu agenda ne mu ofiisi ng'akankana
ate babayo abapoliisi abakola emirimu gyabwe mu makuba amatuufu agaddala n'agamba sente sigera zikwatako tugenda kunoonyereza. Era kyekimu n'abaana abantu boolaba ku TV ku social media kwani ye bw'abanga azze omuntu kati nga muyingo oba omuntu omulala yenna najja mu maaso ge ng'ayinamu embeera ey'obuzibu agenda laga muyingo ono n'amwogerako ntya. Otegedde so n'atamanya ni bw'otoyogera ku muyingo oba bw'otoyogera ku kyagudde ku seeta management ya seeta kuginenya oba oleetera eggwanga lino okugenda nga lifuna ebizibu bwe lityo. Ti amasomero gagenda butandika okuba nga gafiirwa abaana baabwe, abaana b'abazadde. Era nabagamba luli ne bagamba nti abazadde balina okuvaayo baleme kwesuulira gwa Nagamba babeere bamanye nti ekyayigwa kw'ono omuvubuka omusajja ono ani Erisama kijja kugwa ne ku mwana mu nga bagamba nti ate ku lwa Muyingo baakola ki? Tewali kye baakola. Kubanga naawe nyini awo bakyali kibiro balwali lutobazi kale misamba giri awo giruluma awo awali essomero awo waali lutobazi nga kibira kyereere. So akati bade banga waliwo embeera egamba nti buli mwaka tulina okubaayo kye tuwaayo kubanga entale taba kwekubira mulanga naye ekiweebwayo kyekyani nga banoonya nti abo Kenya oyo mwana we yajja eno yanoonya byanjigiriza birungi naye tali bulungi tajja kusobola kugoberera nsonga ali waliyo talina naye yasalawo omwana we amuleeta eno naye talina mbeera ekola ki egoberera. Naye ebintu bya Katonda kankuye Duncan nezo statement zolaba zikyuka ne baleeta obutanda obufu Abaganda abo basajja baali bantu bagezi nnyo abatusooka bagamba omuntu teyeekola ki teyeefiira kuba tetwali tetumanyi naffe eno birituuka nga TV zifuuse neesirikidde nga buli muntu yeesirikidde nga tetumanyi na kigendabwa mu maaso nga ne TV tetwalabako wadde ku front page y'amawulire gonna oba bukedde oba ki tibannanga omwana ono yafunye obuzibu ku nsonga eno n'eno. Naye oba omuntu teyeefiira era gy'ova olaba ebintu bikyajja era bikyasajjuka. Era nze ndowooza nti mwana Muyingo oba management y'essomero eyo kyeyina okukola kwe kunoonya abazadde b'abaana b'omwana oyo ne bamwetondera ne batakoma ku ekyo ne bagamba nti naye tufunye ssente emizimu gino buli kaseera egitusaba lwaki essomero tetulitunda tuliveeko tulindemu enkoko baliveeko bayiteekemu ekirala kubanga ekibanga kiri mu nnono nti buli kaseera wabaawo kye babagamba nti buli mwaka emizimu balina okugiwa awo waali kibira awo kyali kibira ekiwedde emirimu n'olusozi nga luli awo. So nze ndowooza ekifaananyi kyo wakirabyeko ekifaananyi nakirabye bulungi nakirabidde ddala ekifaananyi sina nnyo kigenda kubanga byengenda okutematema kumbi nambemu naye byakoze kyatemyetemye. Ekifaananyi bw'okitunuulira omuntu bw'oteekayo omugwa teweza kkiriza amaanyi gano galina okuwulutula ekintu kino kijje kikole ki kikukwate naye tetwalabawo mwanyi twalaba neeno basigadde ebigere byennyini ng'ate eno atudde ku gundi alinga ali ku keesi nga n'ekifaananyi kyennyini olaba tekikola ki tekimatiza mbeera kakati ng'olaba kiteeketeeke tyalinga n'abakiteeseteese ate bambi basiru batutte ku musajja wattu ssente ne bagamba nti ffe tugenda kikola ki ne bwekitunuulira omuntu lwagira bw'ati nakka amaanyi ge galina okusika ki omugwa ne gujja wano ne gukwata era gy'ova olaba nfaini ate n'emikono tegisobola kuba bwe giti kubanga omuntu olaba aba yeetuze ateekayo ng'akyagala ne bw'alaba nga kigenda ate munnange ebiseera ebisinga omulaba alwana ng'ayagala okukwata ng'awulira kikola ki naye ono yasigala ali bw'ati okitegedde nga kiringa abagamba nti baamuleese ng'olwedde oba bamaze kagamba ekifaananyi ky'omu amazima amatuufu tekitegeerekeka kubanga twandirabyeko nga omugwa gumukutte ekifaananyi ebigere birengejja naye nze saabitegedde era naye nze kyendowooza abantu bano bonna abali mu social media abali ku TV eggwanga tuliwo ekituufu kubanga bugenda kukyenkyenkya
nga mwanawo ate oyinza okwogera ekintu n'ogamba dde omweyo nga osirawo enjimanyi naye nga waliyo abaasomerayo kubanga waliyo abazadde abamanyi tiwali tewaliiwo wadde wosobola kusiba ki lugoye nga bo bakimanyi so nze ndowooza nti bwe tuba tuli akantu tukalye naye nga olina akataliika kaleke akanazza ng'olaba akantu bagenda gamba ye waliwo akataliika n'ogamba kano kankaleke so mu mbeera tuwa abantu ekituufu kubanga abantu batusuubiramu okubanga ebintu tubitwala ki siriyasi naddala ebintu nno ebirimu okufa bino ebyagundi yankwanidde gundi simanyidde ebikomu yatutte mukazi wange ebyo birala maama yamuyombaganye ebyo biki birala simanyi baba nagudde ku bodaboda simanyi ate bankubye eŋŋumi kamanda mudogo ebyo birala naye ebintu ebirimu okufa nze nsaba abantu abali ku social media tubigendengamu nga tubyegendereza ate tuwa abantu ekituufu kubanga okufa kunafuya ebintu bingi muzadde oyo atadde omwana we ssente nakalino kambuya omwana w'omutuusizaawo ate baba akuliddeko obukadde obuwera 5 wabaayo omuntu omu n'agenda n'akola research ku ssomero n'aba ng'aleese amawulire ate afunyeyo ebisinga ku birala nze ndowooza nti okumutiisatiisa si nsonga bandibadde poliisi yalwadde ekwatagana bukwataganye naye ne twebuuza yabifunye atya poliisi lwaki tebirina era abijjeewo naye ebyokuddaawo ate n'otiisatiisa omuntu nze ndowooza tekikola Dankani saanyo kula ku musonga eyo kubanga ndowooza omusango egyo guli mu mateeka kati balasero gambo ebintu byoyogera bijja kweswanga obujulizi mu kooti niye ate basooka ebyawali naye wano mu Buganda waliwo ekintu omuntu teyeefiira waliwo omusajja muyindi azanya firimu era n'okuyimba ayimba wamaanyi mu buyindi esimanyi Rajabu simanyi yani yatomera akasolo buno obubuukabuuka mu kkubo bamuvunaana omusonga guyiseeko emyaka 10 naye nga yasinga okuba wamaanyi mu buyindi yatomera akasomero babuyita bugabe byabubuukabuuka bwe buti omusango baguvunaana guyiseeko emyaka 10 ne bamusiba kakati essaawa ya leero bananyini ssomero basooke bambala ekifaananyi nti singa abadde mwana waabwe bo bandikoze eki mwami Muyingo essaawa ya leero oyinza okuba nga omanyi Dankani abantu abali mu buyinza bazibu abantu abali mu buyinza nze nalabyeko omukulembeze omu na minisita Mulamba yagambye simanyi batugera kutuuka yagambye mbu abantu abasirikale abaali abajja e Kawempe baali bazze ku makasolo kola nubu alegera kumutuusaako obulabi nga minisita ali ku TV nga kwayogerera TV nesigala ng'ekyamuwadde empewo ng'ayogera bulungi nnyo ya radio call ng'ali ku TV UCC kweri UCC yakamala era TV gyeyagadde wano radio Palo naye minisita Mulamba n'agamba nti NUP yali ekoze olukwe okutuusa ku kandidate waabwe obulabe katono poliisi singa yamukutte dda kubanga kitegeeza nti NUP begera kutuusaako obulabe naye njagala minisita Muyinga amanye ti muzadde agende ku ssomero nga ye minisita Omulamba afune lipooti entuufu ayinza okuba ye nga teyaliiwo ate nga bamusangayo abazadde bamusangawo ndowooza bayinza okuba nga balongo basangawo wasu kakati agende bafune Dankani abantu abasinga baagala bwenkanya ku muntu waabwe kuba omuntu aba amaze okufa nga takyadda niye omuntu aba ayagala afulobeka nti kituufu omwana wange yeetuga naye gwe otuwadde ekifaananyi ate ono alinga atudde ku keesi talaga yadde n'akamu nti oba guno kubanga omuntu alibadde yeetuga batula nti emikono oba giri muno ayayaana okwejjamu omuguwa naye akulaga ali Mariax meereere ekifaananyi kye mwaleese kati sente ezo ndowooza nti zemuli mu kufiidinga abantu nga mpulebega ebyogerwa singa ate muvaayo ne mwogera kituufu nze ndasinga tezifuluma kubanga sente zigenda kufuluma omuntu tola nti bayinza okugamba nti bagala famire y'omwana nti mwavu naye kansabire minisita Muyingo guno aguyitemu bulungi naye nze nandirowoozezza ti abazadde bonna mwandibadde mukwatagaliza muno muzadde munamu yafiiruma kuba ssaawa ya leero oyinza ga kasasi wange kati owowaana amala okufa ng'olwokola tumwegatteko singa abazadde mwegugunze dda ne muteekawo embeera kubanga ono ate nze abakubanga wange ayinza okubanga dda akyali eyo kulanzi bamugoba bugubi muzadde bamugoba
Jesse ombanya emitwalo 10 nenga nali nasasula dda ssente nga yakawumula sasula mwaka guwedde nembuuza so kibayita batya nze nabawasereza nga omwaka guwedde Jesse mbanja emitwalo 10 mugobye omwana wange nali mujjayo kakati embeera eriwo mwami Muyingo bambi vayo lago obwenkanya eri abantu bano bali mu bulumi olw'omwana waabwe gwe musimbi obadde ogufuna oba tobabanja naye akati gwe studio gwa nagamba wono bamuzadde muganda wange simanyi bamuzadde ensonga zino nsuubira obadde ozigoberera temeremu mu nsonga nga gwe booziraba gaatali muzadde kubanga kati ensonga zino nze ngenda okuzinyonnyola mu Uganda abantu bazitegeera ate bulungi kubanga nkulidde mu kyalo ndabyeko kubeetuga manyi n'amateeka ag'omuntu eyeetuze era maliriza ngamba nti omwana oyo teyeetuze mu kyalo omuntu we yeetuganga kyalinga kikangabwa ky'amaanyi era kive mu kika baakwatanga entana ne bagisima wansi kubanga beetugiranga ku mirabba mu nju oba ku miti ne basima wansi ekinnya nga kiringa ntaana ne baleeta kibooko owero si yekaka yalina okugjawo nakonfaminga nti namba emu yeetuze kakati ne bakwata kibooko ne batandika omukuba kibooko ekyalo kyonna ne kibukuba kibooko olamula omukubanga kibooko ne basala omuguwa n'agwayo mu kinnya ne bateekako ettaka nga tebataddeeko kantu konna konna ekyo kireeta okutya eri omulala oyo ategeka okukola ki okwetuga eyeetugiranga mu nju ye tebaamusimiranga kinnyoomo wabula yakubibwanga kibooko ne basalayo omuguwa n'egunda wansi ne babomola ku nnyumba ekituli ekirala nga talina kuyita mu mulyango ebyo byonna biraga nti nno biki kati ate essomero lino likulibwa abantu Abaganda liri mu Buganda tewali kyakolebwa kati omulembe guno ebyo tebikyaliwo nnyo olw'ensonga waliwo poliisi ejja okwagala okunoonyereza okutwala omulambo ogw'emulago for postmortem kubanga luli wero siwe yakonfaminga nti yeetuze tewaliwo postmortem osala muguwa kuziika kati poliisi erina okukola ki okunoonyereza be tutaalabyeko kuki kusomero ebyo ekyokusatu nti poliisi webanga eddala enoonyereza yabadde erina okusooka okukwata abaana bonna bonna abali mu ddoomu eyo bonna n'abasomesa bonna buli omu neemwawula buli omu neemugyako statement ng'ali yekka nga teri yeebuuziza ku ono kitegeeza ono bw'ayogera ebitakwatagana n'oli abasomesa bajja kwongera okuteeka kuwa ku ki ku nninga ekyokuna teriyo mwana asasula $2.5 nga mwavu kitegeeza bava mu famire y'abagagga tava Bwayise tava Nansana tava mu Kiwuunya teriyo mwana akula ayita ddadi mu maka ayinza kwetuga abaana abeetuga bwe bwana b'omu byalo obupama ku makubo obutambula nga butambula tebwambadde engatto kwegamba bwe bulaba n'abeetuga omwana yenna ali mu famire ate essomero libanga lya bbeeyo libamuwayo basale basale tezimala gabeere era obadde eki era bagiweera oyo abeerako wagguluko tebayinza kujjako eri ka mu Kiwuunya kawa basale teriyo mwana akulidde mu mbeera nga ali mu maka agali mu firiigi agalimu enva odayininga kubeeramu enva ezisukka mwemu amataala taata bamuyita ddadi luzungu eruleba ewaka n'ogamba nti omwana ayinza okwetuga tamanyi na kigambo kwetuga kyeki talabanga nayo na muntu yeetuze yenna ng'amusanzeewo akulidde mu kikomera kati oyo omwana tayeetugangako talinaba kwetuga essomero liveeyo lyogera amazima kati tugende ku talabangala ku butwa tamanyi kugambe alaba firimu pozi ng'okwetuga yakulabira mu firimu tamanyi nti ng'omwana oyo yajjawo amagezi agagamba ndi kati beetuga we bati yabiyigirawa ekiregedde bulungi yabiyigirawa awo eŋŋambira nti essomero lino lirina okwogera ekituufu omwana oyo kyekyamutta bwe tugenda ku kifaananyi ekifaananyi kiraga nti omulambo gwetuga si muntu abadde ategeera wabula omulambo gwe gwetuga bw'obadde mukyogera teriyo muntu yeetuga nekiratuuka muno mu bulago ekituga omuntu wano kwe kunyigiriza obulago ne weegatta wonna wonna naaba nga takyassa bulungi ogamba nabako ebyegatta n'akola ki n'afa niye nona weereere okategedde bulungi ako enona weereere emikono giri giti ali alinga ku atis attention alinga ali ku paredi ya Sherman Nyanzi atis attention omulambo gwennyini nnyini obutanda ngera mu byogeddeko yali asula yekamu ddoomu kitegeeza byali biteeketeeke nti kati tukole bwe tuti lwakuba nti omuntu bw'amala okufa
kizibu nnyo okukozesa obwongo obumatiza bannayuganda nti ddala omuntu oyo yeetuze bwetuzi n'opanga ebyenkanawa bamaliriza bakuguddemu. Awe maliriza nga ŋŋamba nti ng'essomero oba poliisi yetakoze bwenkanya kunoonyereza naye ng'omusango gusinga nnyinza ogussa ku poliisi. Ensonga za Muhangi nazeetegereza ne kkooti n'enjigoberera. Looya wa Muhangi yasoose okutuuka mu kkooti nga looya we taliiwo, n'asaba looya we asooka akole ki ajje, era ne kkooti nemukkiriza looya we n'akola ki n'atuuka. Naye nze kinanyagadde mu musango gwa Muhangi guno, Muhangi yabadde musajja mulabufu. Tebe yatuuse mu kkooti yasabiddewo okuteesa na Bebe Cool. N'agamba tumaze ebbanga ddene nga tukolagana ne Bebe Cool, kyali wange naye nsaba tukole ki tuteeseganye. Ekirungi ne Bebe Cool ye tebadde mu kkooti yakiikiriddwa looya we. Naye looya we n'aba mukakkamu n'akkiriza okusaba kwa Muhangi bagende bakole ki bateeseganye. Ekyo nno nze kyansanyudde. Omanyi mu nsi muno okutambula nga musika mugwa kyani kyagundi omuntu bw'atyo kiba kirungi ne mukkaanya nga wabaddewo okola ki okutabagana. Era singa noono ow'essweta gwe tubaddeko kye yakoze eno yonna tebyandikoze tebyandituuse byandibadde byaggwera eyo. So abantu bwe batyo baba balungi mu nsi okuba nga muba musowaganye ne mukkaanya. Naali abantu abamu omanyi Bebe Cool ono yafuna obuzibu. Waliwo abantu aboogera ku Bebe Cool nga tebamwogerako lwakuba munnayuganda, naye nga boogera ku Bebe Cool olw'okuba WNRM, nga tebamwogerako ndi ono WNRM ekyamutuuseeko kirungi, naye nga bagamba kale kakimutuuke. Abantu no bangi balina obuno bwe bayita obusajja ku mutima. Agamba oyo ngeri yali WNRM oba omwana we batuga bakole ki batuge ebintu ebyo tebiba biki birungi. Ngambe n'ebbali era waliwo abagamba nga booganye kasa bonna BNRM bakubagane bonna bakole ki baffe. Naye kankubuulire Duncan, omuyimbi okutuuka okuva wansi okutuuka ku ddaala lya Bebe Cool ayita mu bizibu bingi. Kakali mu kubizibu ebyo byayitamu ng'ajja afuna ennyimba ze ng'azikuba ng'atuuka waggulu ng'afuna abantu nga Bamuhangi nga batandika zizanyiramu. Olw'okuba wano Uganda tewali mateeka gafuga music. Abayimbi abo amazima amatuufu olaba ennyimba zaabwe rediyo zizikubira bwereere lwapa kati bigenda bikyukamu. Rediyo zikuba ennyimba z'abayimbi ku bwereere. Omuyimbi ye muntu gwe batwala ku kivulu n'atasasulwa. Omuyimbi ye muntu gwe bawaako emitwalo 3 oba 4 ne bamugamba endalo jja zinona, bw'atuuka eri promota n'agamba nze binsazi nkole ki. Omuyimbi kwe gamba yeye muntu gwe baafuula nti bambye ebintu bye byakutwala bwe batyo nga bakola ki nga bwe baagala. So Bebe Cool aba yabadde avuddeyo ng'atunulidde ebbanga ddene nnyo nga Muhangi ono azze ennyimba zazifunamu ssente ng'ateekayo ebintu ku YouTube ye n'afuna ssente. Mayamba waliwo abantu abaalabuka ebya YouTube bino nga ffe tunaba nakola ki nakubitegeera wano e Uganda. Kakati babanga yakiraba n'agamba naye kituufu omusajja ono yandibadde ampaayo ku ki ku ssente. Ne bakkaanya Bebe Cool ndowooza ate be kirungi nawe nti Bebe Cool yasooka kulabula Muhangi. Muhangi ndowooza ne yeefuula kasajja ffuba. Mu kwefuula akasajja ffuba n'alemererwa okukkaanya n'ani ne Bebe Cool mpaka lwe babigenzebwa mu kkooti. Naye nze nsuubira kyokukkaanya kwe bagenzeeko kansuubire nti kunaavaamu ekiki ekirungi, kubanga okusika omugwa si kye tuteetaaga. Era neebaza nnyo abantu bwe batyo. Olaba neewunyiza n'omwana ono simanyi oba amagezi yagajjeewa. Ono omwana kikeni tamala olwagudde ku buzibu yatuukidde kumukusabira. Ye yasoose n'otutegeeza ensi. Mudogo n'agamba mudogo sigenda kukola ki mumuvunaana mukwasizza ki Katonda. So embeera eyo nagirabye nti ebiseera ebimu weetaagamu olumu okukkaanya obutateekawo mpayo kubanga empala neegenda ekula bukuzi. Bw'osiba ono nga n'oli asiba oli nga kankwesasuze takola. So nze ndowooza nti Bebe Cool mwebale nnyo
mwebaye ddala ne katusabe enteesaganya zammwe zibeemu ekirungi ate naawe oleme kusaba nnyo omusajja by'atalina niwe bwasooka yamusaba kikawumbi mwalimu ssente emiliyoni 5 zaali ntonotono emiliyoni 5 zaali ntonotono ku muhanji kakati kyemmanyi bajja kukkaanya abakkaanye amuweyo ndowooze 2 oba 100 oba okumusonyiwa so mwakoze bulungi ekyokukkaanya ebitaano no bitono twakola programu eyo wiiki wedde ng'ebitono byakatandika ne bagamba Bebekulu agenda kusoma Mwanje ne bagamba babala ssente ebiki ne bagamba agenda kumusiba kuba ekisooka kya byonna Mwanje no munnanga ali ne waba ayogera ajoga abalaata kubanga Mwanje nawudde Mwanje ze Bebekulu simu bonna se kuliko mukwano gwange n'omu era siramu gwe njagala niyo kati wano nkolera bantu bonna tekuliko mukwano gwange yadde n'ogwo naye mu Mwanje ono ajoga yagambye omanya amateeka ga mwami Mwanje gali ku kipande wali we yagawandiika tokkirizibwa kufuka ng'oyimiridde otegera okutuula wali eri alina ekipande kyawo ng'oyingira awo oba oyingira tu comedy store ekipande yakiteeka awo kwe kuli amateeka ge tokkirizibwa kufuka ng'oyimiridde tokkirizibwa kwana mukazi nga tomubuuzizzaako tokkirizibwa kusaba namba ya simu nga tobuuza Mwanje tokkirizibwa kukwata ka video konna nga tobuuza Mwanje tokkirizibwa kuba kifaananyi nga tobuuza Mwanje Mwanje yakkirizibwa okukozesa content we yenna kati amateeka gali wali we yagawandiika ebyateeka bya Mwanje mwennyini bigambo bye era yagambye ndoza Bebekulu bati yasoma amateeka agange agali wali nti zikizibwa okukola content we ekyokukina kati Mwami Mwanje yagambye nti bonna balina abanene kinasinze okumwagalako yagambye kati omulembe gwakyuka this time around batisatise nawo balina kinasinze okwagala njagala baabike abanene bali rudda nga bamugoba kuuma naye nze kyemmanyi era kyenkakasa ngera kyekyenkomeredde Mwanje agenda kwetondera Bebekulu Mwanje agenda kwetondera Bebekulu kati nawulyako ne Mwami Kenzo waliwo era abagezi mbadde njogera ko wali mu paati eri yasoose abagezi nyasobola okutegeera abagambye mulwaki bulijjo Bebekulu tavaayo n'ayogera omuntu waddemu wagolokera okubanga ateeka action ku bintu bye ekisooka kya byonna Bebekulu ono manyi yata alubamu ye abadde agipromoting era wano ssente baziridde nnyingi ennyimba zabaddeko simanyi samustamu aluzungu sijja kujja kuwogera nsibutegeera Bebekulu apromotinze olimba neruganye akavala kuba promoting olimba n'atambula nako n'agala n'akola ne interview ku musajja simanyi bamuyitaani wali awo basajja bange nsibe yasinga okubeera ow'amaanyi ku ba YouTuber n'amusoyasoya ebibuuzo awo agenze Nigeria era byagenze okukakana ku Bebekulu yakomawo n'agamba nti abantu 3 bakola kyamaanyi nnyo okutogera industry ya Uganda okubanga temuvinga baba 3 ba big feeling abayita numbers kati Bebekulu yategedde value wa music we waddembe okutandikirawo okubanga akompolinga ku music we naye lawyer wa Mwanje yasabye bagende bateeseze ebweru ndowooza ne lawyer wa Bebekulu ne kooti n'ekikkiriza ekyadde kirungi naye nawuddeko abantu abamu nga bagamba nti Mwami Mwanje apromotinze abantu wano alina kyagasa comedy ya Uganda deneki yadde neki wano wetuba nga tuwa credit abantu abakyasiza okunoonya talent tukijuwa Nalis abasinga tubamanyi na kumumanyi oyo Nalis omulaba yakyasinza okuvumbula abaana Nalis yakyasinza okuvumbula ebitone naye Mwanje amala kulaba muntu avuddeyo gwaleeta tayina kyayambye n'omundi ati Mwanje balina okubanga omuntu yazzi n'asasula n'atuuka jemba jangu ogereko eri eggwanga soko gye ng'akimanyi nti jemba atwendinga n'akwata akantu ka jemba awo n'amaana akateekayo era ye n'afuna ssente kakati Mwami Mwanje njagala akyuseemu ku mateeka ge gabeere mu biwandiiko ekirabane tosula kubanga oyina omusajja Bebekulu nga akuyimbira ku miliyoni 6 California ekisinza okutumenya mu ndongo kubanga osobola kuwaayo deposit wa muyimbi
ekyo ekintu era simanyi ojja kusanga omuntu nga simutegesa miye nga ayogeranga byayagala anti Muwangi yagambye abayimbi abutateresa nabo yabategeera yagambye kazalinsiki tumula wajja wano tasaana ssente nze njagala ze muwa kakati Muwangi ssaawa ya leero bw'obanga oli ku leve eyo esobola okulanga omuyimbi nga tumuwaddeeko ssente nze ndowooza tewandigezera ku social media kuwalampa bayimbi abo ekintu wekyandikudde omuntu andikwa wali okubira Bebekulu n'omugamba muganda wange nfunyewo obutakkaanya naye kusaa kunsonyiwa kubanga yagambye omwaka ayimbisa Bebekulu emirundi emeka emirundi 4 naye nga Bebekulu gw'oyimbisa asookayo n'akuwaata capital abantu ne bayingira n'olyoka omusasula ku ssente ze neffe ddagala ekitumanya nti ogenda wa Bebekulu n'agamba nti miliyoni 10 ng'osooka omuwaayezi ng'ate ogenda okirwa Everboss ng'ate ogenda obuukinga ng'ettaano zaagenze dda kitegeeza Muwangi ate ziye 5 ye zaakozesa mu kulanga fona toli muyimbi akuwa drop n'akuwa deposit naye ye Muwangi byonna abadde abifuna kubanga bagamba yakubira Bebekulu ku lwakubiri oba terina mu ggwanga musajja wattu ng'amwagala ku lwakusatu era namuwulira awo Muwangi ng'agamba yatwala wano emu yange teyajinziriza ye Muwangi abantu bye yasolooza bali baze okulaba Bebekulu yabaddiza ssente kakati saagala muntu abeereyo alowooza okuba nti ye mugezi nnyo okusinga abantu abalala alowoozenga nti asembe kubanga Duncan endongo eno ffe etumenya n'owuli oli ng'agamba Bebekulu abadde ng'amulanga ng'amuyamba abantu bamuze lwaki obadde omulanga kitegeeza kukolera omuntu gw'otimba emirundi 4 mu mwaka akukolera kubanga Shiba Comedy Store omwaka omulamba ayimba omundi gutya ne Bebekulu yadaga n'ayimba emirundi emeka kitegeeza adde amukolera omuntu gw'olanga leero abantu ne bajja naye oli n'omuzano ne bajja kitegeeza ono adde amukolera so nze ndowooza nti mwami Muwangi ebigambo byamusobako olw'okuba ayina abanene kuba nze namuwuliranga nnyo ku TikTok okwo era n'oyagambira mugamba akomewo ng'alinga ayita mutanu we Bebekulu come back why run away ne ngamba yee Muwangi ng'atabuse ate kati nzadduka mugamba jjanjonyola eggwanga gw'otabuukingirako era Bebekulu yajja n'ayogera ebyamanya okusabukasabuka naye ku luno we yajjanga nga ye omuntu alina kyagoba yayogeranga ebigambo bitini ng'adduka ng'agenda Muwangi ng'ajjanga awalabuka oli ng'akwata bu vidiyo ng'atereka so mwami Muwangi njagala amanye nti kituufu alina abanene ekyo nkimwebaliza ate si musango naye omuyimbi nga mwe mwawadde agamba omuyimbi nze mwami Duncan nasasulirako omuyimbi olimba mu studio netuuka ekisa n'enziruka ng'ate zempadde okuze beetaaga ze nnyingi n'ennyingira ensiko omuyimbi n'akuba amasimu nga ntugama tuge nga sikyagasobola nga n'olima ne luvuddeeyo kati saasira Bebekulu akola vidiyo y'emiliyoni 3 n'amala ogikola n'ayita ano ba Bukenya namugamba bwe tulukwata ate kati Bukenya musajja wattu kati ayinza kulwongerawa ye mwennyini yeeremererwa tasobola kwepromotinga yava Dubai nga biganye kati Bebekulu ne mwennyini bami naye abadde desperate ye aba alowooza luliba lugenda kugenda mu maaso naye nze nja kusaba kooti nga eyabakkiriza basooke bakkaanye ebyokugenda mu kooti naye banagenda mu kooti Muwangi nze nkulayirira abanene bo anti Duncan tuteeka abantu ku minzaani wano onooteekawo Mr. Mawa onooteekawo Bukenya ne bagaa kaakati minzaani ekoona etya Muwangi bwe tukutimba Nakivubo ku 15,500 oleetayo abantu omutwalo Bebekulu bwe tumuteeka Namboole ku mutwalo aleetayo abantu 600 ekirala ani yasooka ani muganzi ebyo byonna bitunuulira kakivuga nti Muwangi ono agenda kubeera muganzi kubanga gamba n'ogu ne bano gamba n'ogu wagenda okuliiramu kati nakwata akazaayo gwe banaawuliriza anti Bebekulu ono agenda n'abantu banyi nti Bebekulu sooka ojje kakati Muwangi tukkiriza genda weetondere Bebekulu tukutadde nze kyensaba Muwangi tozza musango mu kkooti kuba Bebekulu nze nyina kampuni emu gye mmanyi yaguluba nayo okakanange muwadde ssente Bukenya bangambye weeremererwa yava Dubai ng'alina enkumisa omulemereddwa talina promoting tuli ku nsonga zange oba za Muwangi mbadde ntuusa kigambo kya mukulu kyaleese omusiraamu agamba nti alijununu fununu abantu 95 ku 10 baba baguba ddalu neddalu likola ki lyawuka ekiri mu Kuruhani
kati oyinza okulaba omuntu ng'akyanyirira naye nga mulalu kati awo tuveewo kiri mu Qur'an kale tuliwo nekinumyemuko Muhanji ekimutawaanya nti nno ye eggwanga lye eryanti oba bakiga baba direct baba tebeeguya boogeza arrogance kyekimusumbuwa naye singa yakitegererawo okuva ku ntandikwa singa yeetondera dda Bebe Cool kubanga olunaku olwo Bebe Cool lwe yagana okuyimba naliwo twava ffenna mu bbaala ey'entindo eri ne Bebe Cool bagiyita Pier 1 nga alina okuyimba ku ssaawa abazaali 6 zennyini ate in fact eri twasimbulayo wabula eddakiika mmeka 3 netutuuka nga ye Bebe Cool yasendese edda Zuena nti genda okole ki awo wenzijja n'abeerayo mu audience Bebe Cool yamala essaawa nnamba n'ekitundu wabweru tukanga wali omupiira gwa Man City nani oba ne Madrid nga gunyuma nga agamba tugende nyimbe tukomewo tulabe omupiira n'ogwa Liverpool ng'esamba Aston Villa yamala wabweru essaawa nnamba n'ekitundu akuba amasimu tebamuggyaawo Mariachi yali ku stage ali musimemu kukuza birthday ye eyayitako edda singa waliwo bamuleetedde keeki abeera ku stage n'akuba essimu paka yagamba waali niwankubadde nninda sifunanga wadde ku 100 kanjira mpita nayo kane kasente akasente nga kajja yayita akasente nga kajja kati eyo background gye njagala okuwa niye kyawa n'akola ki n'agamba fa tugende n'ayita mukazi we nti vaayo tugende kati Alex Muhanji kiyakoze ate yabadde mugezi mukko okugamba nti katugende tuteese yabadde yabuukiddewo dda nti naali mu nsobi semasobi okukozesa content w'omuntu jukira Alex Muhanji bw'aba kati bamuzeeyi abagenda mu bivulu bakimanyi bw'agenda ku kivulu n'asanga nga bali ku live bakuba CD agamba kinsaze ono awat YouTuber yenna agamba ekyo kinsaze bw'asanga nga kiri live agamba wano wentuuse we watuufu kitegeeza nti live music yoyo talinaako copyright posing oli amukuba nnyini yagambye tumumuteekayo naye kati Alex Muhanji ku comedy store ye akozesa CD nga bayimba kitegeeza ateekayo music w'omuntu already gwe uploading edda kati omuntu obutamuwaabira abanga abadde amuyamba n'agamba amuleke alyemuko nuyerabye nga akamanyiro kasusse n'agamba myaka giringa 8 oteekayo byonkutte nga nyimbira ewuwo jukira nyimbira ku CD bye nateekayo edda ebyange infakiti tebakyabyera bana biraba kati balaba bino ebibyo n'agamba kankuwaabire kati Alex Muhanji yabuuse mangu n'agamba owaayi kanne tugende mu nteeseganya jukira talina mateeka ge yateekawo bye yagamba mbona alina amateeka Alex Muhanji teriyo muntu ayinza kulaga lisiiti gye yabuukingiddeko muyimbi oba munnakatemba ali mu comedy store oba kategedde nti agenze kuleeta dayasi nti ogenda kujja okole comedy ewange nti lisiiti yiiyo kitegeeza lisiiti eriko conditions ye nze waliwo munnakatemba eyaŋŋamba nti Alex Muhanji teriyo munnakatemba oba muyimbi atamubanja ye kyakola akuyita jukira abantu bannakatemba bakomedian bagala nnyo audience ye kyakola akuyita nakutimba nagamba waaye leero nakutimbye takubulira na sene mekazi ogenda kuyimbira agamba nakutimbye bw'ojja n'ogira ngagamba tujja kulaba agamba genda abaana bakusasule nga tomanyizi mekazi ogenda kukola ki kuyimbira akusindika wali eri ku baana abasolozezza ye yabawa kodi nti oyo waabiri oyo wasatu oluusi ne bamugamba leero ziganyeemu agenda kuzikusindikira kati ate bw'amanya nti nno genda bagenda zikusindikira bw'omuteekako enninga nti nsasula kitegeeza atajja kuddamu kukulanga ate nga gw'omweguya kyakolanga bagamba waayi kasi agenda kuddamu annange jjukira audience ye njekola ki njeetaaga ng'ezo ziyitiraawo teriyo muntu alina lisiiti ye akukubira ku olwo nti waayi leero nakutimbye jangu okole ate nga takubulidde na ssente yeyo Alex Muhanji naye nga mukulika eyo engato z'ekapeeka zemukola nziraba nendaba ziggwerera waggulu wansi ne zisigalayo owaayi ensonga za Bebe Cool ne Muhanji kakati bw'otunuulira Bebe Cool ensonga zino engeri gye zaatandikamu mwami Bukenya akunyonyodde bulungi zaatandikira ku kivulu ekyo Bebe Cool yali azze okuyimba naye Muhanji n'amuteeka ebweru ate nga tamwanga ku deposit n'amubeezaawo ng'omuntu atategeera mpaka ye weyeekyanga n'akola ki n'agenda kubanga oggyeko gamba nti naalinze
ebbanga ddene essaawa eweze naye n'agamba kambere kwa assurance oba naayimba nsabayo kaki kasente era nawo n'atamuwa ssente ate nga n'okujja akoze eki ebiseera ebisinga obungi bw'otunulira omuntu nga Bebe Cool bw'omuteeka okuyimba atera okubuuza ngenda yimba ssaawa mmeka tatera kulira ddakiika zisukka mu ago era bw'atuuka ekinene nnyo aba alinde eddakiika ago alinnye ku stage. Ebiseera ebisinga obungi abategeka abayimbi ab'amaanyimu oba okimanyi noga ono agenda ku kitegeeza oba Sseruganda bwaliwo wakati wa Muhanji ne Bebe Cool. Ekigambo copyright kye kimu ku bintu Bebe Cool byategeera obulungi lwaki naliko musomo ng'akutta akazindaalo mumanyi mwali mutembetera tumuda ng'akutta akazindaalo mumanyi n'amaanyi n'emmanya gy'akimanyimu manyi akimanyi. Ebiseera ebisinga obungi Bebe Cool oyo n'omuwa obudde n'omuwuliriza nga atandise okunyonyola copyright wewuunya n'okwewuunya ate lwaki olumu atuuka okwewunza n'abanga atabitegeera ne yeesiruwaza ayina tayimu yabeerera yewuma wuma ayina we yagibeerera obubi naye kataaja abuluzeemu era yalina ekibiina kyatembeya bakiyitanga wumazi bajjewo kiri bakole wumazi naye woba omuwadde obudde ebiseera ebyo oyinza okukasa nti Bebe Cool kyayogera akimanyi bulungi. Copyright ekituufu kiri nti ono mwami David nga abadde agamba Muhanji ayina amateeka ge yawandiika ku mulyango ng'oyingira naye ago yawandiikako kiro kitwala omunaku wawuddisiza abagwagwa bwe baleme kubuuka balowooze ayina n'okubuuza nti amateeka tewagasoma. Amateeka tebasoma masome. Ekizimbe kino towandiikako nti Duncan and Sons n'ogamba kyange waba n'ebiwandiiko ebikakasa nti ekizimbe kikyo era n'ebiwandiiko ebyo nga biri signed okakasa nti no kikyo. Kakati Muhanji yatimba butimbi kipande ku kizimbe kya muntu lisiiti gy'osayiningako ng'omusajja yakuwa ssente yeekakasa nti bino byayogera bituufu oba tolina wewasayininga talina wagamba nagamba content akwatibwa muno yenna wange ebyo biba kiro kitwala omunaku aba yayogera bitakola ki bitaliiyo. Ekituufu kiri nti Bebe Cool abadde akimanyi nti Muhanji kyakola kikyamu naye ebbanga lyonna abadde amulekeranga Sseruganda mu ngeri y'Abaseruganda naye kaayitewo okitegeera naye bwe yatuuse mu nkola ey'okumumanyira n'agamba nti n'okunyuma takyanyuma ndowooza Bebe Cool yafunyemu ku busungu n'agamba ono kamulage ekituufu kirina okukola ki okubeera n'agenda n'amuwawaabira. Bwe yamuwawaabidde ne bajja mu kkooti nga bwe bazze ekikakasiza ddala kino nti kyabadde Muhanji omusango gumukka mu vvi era oyo omugezi okutuuka okugamba nti tuddeko ebweru tukole ki tuteese n'omusajja ono. Ndowooza Muhanji akyalinawo akadirisa ayina n'abantu abasobola otuukira Bebe Cool akasobola omwegayirira. Omanyi ngenda kukubuulira mu nsi yonna omuntu atayagala muvuluga amuyita Bebe Cool bawaziwena tayagalira ddala muvuluga oyinza omukolera ebirungi bingi nga takunyaga kigambo n'ekyo owomuvuluga kwola essimu ogifuna ono yanjogeddeko ayagala nnyo amuvimbisa naye kakati wano nze sigenda muvimbisa naye kati fenga emboozi mu kati twasinzirawo nga tuyimirira ku mazima ebiseera ebisinga obungi. Ekituufu kiri nti Bebe Cool bw'aba yawaabidde Muhanji omusango ogwo mutuufu 10 ku kinnaakyo naye Muhanji atalekeraawo okwogera engeri y'okwegulumiza engeri egenda kunyiiza abantu of course Bebe Cool agenda kubagudda amaaso abantu bangi senga Muhanji tafuna kadirisa eno ajja kuba yakava mu Bebe Cool n'omulala muwawaabire ajja kuba yakava mulala n'omulala muteekeyo ajja kutuka kakati agende yetondere Bebe Cool ng'obudde bukyali kubanga content w'abasajja amukozesa copyright emukwata bulungi kubanga ateekamu na CD talina wagenda kugambira mbu nze nawandiika kiro kitwala omunaku ku mulyango gwange tewabisoma wabisoma amateeka gagamba gatya okiwulira bwe nabisoma ne mbisayiningako nze nasanga owandise ebintu bye ne mbiyitako ye nze wemba simanyi kusoma nze manyi kuyimba manyi okusoma bwe mba nsoma ebintu byange era oyo yajja okiwulira kakati ebyo byonna byagamba mbu yawandiika tewabisoma biki ebyo
byali biwandiiko bye ebiwuddisa abagwagwa okusobola okukozesa content waabwe nga bagamba omusajja ateekawo n'ekipande okiwulira naye bwe bituuka ku mugezi ne Muhanja akyalina akadirisa comedy store naffe atunyumira akadirisa kayina zino ennaku entono agende yeetondere Bebe Cool owamwetondera ebintu bijja kugwa Bebe Cool oyo kasita omuvumbisa n'omulaga nti w'amaanyi kyangu nnyo okusonyiwa omuntu Bebe Cool asonyiwa mangu by the way nze oluvannyuma gikano twagugulanamu ku kati bwe twesange omunyonyi ate nga tunyumya bulungi naye ne twesanga ne tunyumya bulungi nnyo biki n'ayogera bine twogera ne tukigwa naye Bebe Cool Muhanji I think alinamu ensobi ng'omuntu engeri gy'atagaba receipt nga booking omuyimbi ng'ate n'embuki nga yebeera ku mutual understanding ebintu ebimu yandibadde nga mwetowaze gyali n'ekyokubiri bw'aba abookinga abayimbi tewali muyimbi gwe yali agambye nti nkubookinga Comedy Store performance live mu bantu Comedy Store upload ku YouTube Comedy Store TV jukira Comedy Store abagifunyemu emirundi 3 omuyimbi nga amusasudde omulundi gumu nti bw'amala uploadinga kuki ate n'amaana agitunda kuki ku TV ekyo abayimbi ne bakimulekera n'abeera ng'akisigaza ng'omuntu era in the submission gye baawadde ebyo ebintu byabaddemu nti uploadinze content wa Bebe Cool kuva 2017 paka leero naye nga alagibwa ku TV n'amuteeka ne ku YouTube uploadinze links ziri 15 links 15 bwogera n'oziteekamu mu YouTube Muhanja alina following atekayo ibintu ne biduka ku YouTube so nze bwe yavudde mu oba bino byonna agamagezi lawyer tasobola kusalawo kino nga tumukyogeddeeko Muhanji ne yalabye nti ali musobi ne bakkiriziganya tugenda kuteesa ekyo tugujjawo very fast gundi Bebe Cool okuteesa out of court ekyo kyangu nnyo gyali kuba wano yatwala bukedde mu gundi era nago bagusetolinga out of court bagira ne bagenda mu lukubo ne basetolinga of course omwokyayo ne muddamu ne mukwatagana okitegeera naye Muhanji kati ate bw'afuluma court mu kukola interviews nawulidde ayinamu obuntu obuyitamu obuvoola ate n'atandika okutekamu obuntu bwe njogera ku linnya lye mba nditunze ku kooti wennyini nga wakolera interview ezo nga ate omuntu ateeseza ne looyayiwo ng'otegedde oli mu nsobi ate tuteeseza out of court bw'otuusa okukola interviews oyagala kulaga biri looya wange ndooza yabikoze kati nze nkyalemeddewo ze ndi wakabi okitegeera nze njogedde bino nze bwe njogera ku linnya lye mba mutunze bwe njogera ku luyimba lwe ne lutambula naye ngeri badde bakunyiga empamyi obadde okaaba era lawyer akugambye gwe n'okkiriza ne lawyer tuteeseza out of court baba bakugenderako intellectual property kintu kiralamuko ekintu kye bayita intellectual property buba bwongo bwa muntu tekikkirizibwa kuzannyibwako ne bwe badde kuba ebya creation nti olina waba akutaddemu ssente nnyingi as long as it's your voice it's your intellectual property tuteekeddwa dizanyirako neŋŋamba owaayi alabika Muhanja atalina ekirala kye yeesiga kuba eno interviews atayinza okukola nga sizitegeera mpozi nja kukugamba nti aba IPEC studio abakuba ekifaananyi ekirungi abagenda mu bululu ssaawa zino woolina okugenda bakuba ekifaananyi ng'omulonzi ajja kukirabako teyandikwadde kalulu n'akakuwa olina genda ku IPEC studio esangibwa awo najja nankumbi bw'oba wakayita bwoti ku Luwombo restaurant awo ku Kyebusaabala awo ekyengulu ojja kuba balaba IPEC bakuba ekifaananyi naawe ojja kijjamu enjawulo so ddukayo bonnambiro bakuba ekifaananyi kirungi Aisha Furniture agamba gendayo kulaba ebibajja ebirungi eby'omunju okuli emmeeza entebe n'ebirala ebiringa ebyo buli kyeweetaaga nga kibajje mu matiri ennungi mu muti omulungi olina genda wa Aisha Furniture ekintu kyonna asobola okuba nga kikwasaganya bulungi nnyo nnyo nnyini ddala so namwe n'abakyali baffe gye musinziira kye mukola kya kabi nnyo 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 ddala bo bategeeza nti Geera yatuyise agamba ayina bagiyita kino gye musayirako keeke birthday party agenda kuba aweza emyaka gye egy'obukulu
agenda kubanga yatuyise bulungi era omukolo guli wali kugera hotero. Gera hotero esangibwa awo otuka mu Lubigi we bamenya noyambuka waggulu awe nabweru. Gera hotero wesangibwa kuliko buli kimu, kuliko sauna era kati nga gwayagala nnyo sauna oyinza okuyitayo n'oyota ebitanda weebiri mwebaka mwenge weeguli buli kimu ekiri Gera hotero eri awo nga bakava mu Lubigi nodda waggulu enabweru. So omukolo gye gugenda okubeerayo abantu bangi bagenda kubeerayo abayimbi Fred Seruga mikwano gya Gera ndowooza nawe wandibadde ogenda n'obeerayo. Ani Okay, Hana Saloon. Hana Saloon yeri kyali wajjala talina ttabu era gyeri. Okay. Deviko vola simanyi kikyakutuukako ebyamagezi yagenda okukola temuyamba abiddukako ndowooza nja kutumirako mukwano gwange nga bamuyita Peter awangalira Japan nkutumireko ne Madam Fizo naye awangalira Bungereza naye ndowooza nje mukulekedduke mukayanira. Nani? Madam Fizo. Madam Fizo toyinza mundekera mbadde nja mukulekedduke mukayanira. So nja kugamba muganda wange Sakozi Faruku gyalaze mwagaliza okufuna ekyo kiyagenza okuba nga aluubirira n'omwaka ogujja ndowooza abantu b'emboozi mukati mujja waliwo omusajja bamuyita Muzeeyi abeera ku kamera. Musajja ono musajja musiraamu tujja kwekolamu omulimu. Waliwo sheeke yankubidde nga mbuuza oba ndi musiraamu nanga nga emboozi mukati naye naawe oli musiraamu gendeko emaka ne mugamba siri mugamba siri naye abasiraamu kwebali ne mugamba kuliko Muzeeyi abeera ku kamera kuliko Mr. Musiraamu kuliko mukulu nabi musiraamu ne Sakozi nanga Sakozi yagenze namulabye muganda naye abasiraamu bwe baliko abala naye nze siri naye ne muganda naye oba ompadde tikiti nga banzikiriza okugenda ennyonyi nkoye okulinnyeza okulido sebo seeka waŋŋanya okwogera amanyago naye nga message eyiseewo. So Sakozi gy'oli yonna nkwagaliza okuba nga ofuna ekyo kyoyayanira mu kisiibo kino Mungu akuteeremu empeera. So ndi bakatiki bannange mbagaba basobodde okusiiba nti mutuukirize ekisiibo nze kyagana mbadde mulwadde mukko ngamba abantu Hypec Studio ekuba ebifaananyi ebirungi ennyo. Genda wali ku lw'ebusaabala obe nga osobola okusanga Hypec Studio bajja kukuba ekifaananyi bulungi nnyo otemagane nga Bekisu. Okay. Bekisu nkutumiddeko empologoma ye Bungereza. Gera agenda kuweza seo myaka 5 akulimba Owaayi nkaga musanvu. Owaayi abantu abana abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo buli omu gy'osinziira. Mpozi nsooka nentumirako ku bantu mwenna abagenze kuhumula ne mukulu Sakozi era nsaba Allah abawe kimusinga okwagala. Ntumiddeko ku mukulu Alani ne mukyala Alani mu US awo batumiddeko nnyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba emboozi mukati ate mwebale gitambuza. Nentumirako ku abantu mwenna abaagala bakuba ekifaananyi ekirungi. Hypec Studios esangibwa ku Kyebusaabala bw'oyisa ku Lwombo Restaurant oyongerako maaso awo kati nekipande ojja kuba okiraba oyambuke bakuba ekifaananyi ekisusse obulungi kale ne video bazikwata emikolo ne wegiba minene gitya bagikwata kale Hypec Studios omuntu yenna ayagala okukuba ekifaananyi agendewo. Nentumirako ku muganda wange Amini wonna wooli bambi nkutumiddeko nnyo era weebala emirimu gy'okola. Boss Dola yoga kuli kaakaana yazadde baby girl si wa saloon yewa ya Trend Saloon ne Lovins Beauty Parlor ekajansi yazadde baby girl bambi kakulikire ddala congratulations kati bwemba nebaza oyo wacha ekizimu amaza oba maaso gamuluma. Owaayi nentumirako ku mwannyinaze Rose Namutebi ali awo London. Owabasoga bamuyita Olivia ali Minnesota. Rose Namutebi nkutumiddeko nnyo ne Harima London awo batumiddeko nnyo. Mukulu Kalule Bibala mutumiddeko nnyo. Sofia mwannyinaze nkutumiddeko nnyo. Yatero limba nnyo. Yakulimba ki? Yakulimbye nnyo. Yakulimba ki?
Waliwo gundi atugambye ensonga. Oba tukola kuno otatugamba. Bana yali agambye embuzi naye embuzi ya Farida. Ye Sofia. Embuzi yali teyagigula naye agenda kujja bwe yagambye. Sofia mugaye tajja. Akakati abantu mwena abatulaba n'abatuwuliriza bana tubatumiddeko nnyo tetuyinza kumalayo bantu naye kitufikiri nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Godfrey Canada nakulabye wazze ndabira Ruth Canada mugaye tumutumiddeko. Ne Ruth Canada yalaga. Ruth jali yayingira ensiko yangambe guno omwaka. Lavia Chichen naye wali awo bayaddawa. Eyo bannange yetuga ono bana basate yabulira naye tugenda funa yona kulumunga akunoonya babuze. Okay owabuga lubindi amasoka kuluma gwotumidde ku airport we twali ku airport lo yayingirawo good free nali ne muzeeyo tuli ku airport ngamulinze message ni wali walinze balema twali tulinze gundi crew y'abazungu abali bava Sweden abaleeta equipment ya sound ya Pia Pounds. Okay. So awo naba bisachwe bakomerawo bani bonna naye tumulaba. Tuwera ku mukolo gone guba mulimu bayida gusasula ennyo. Sinye chanyo gusasula. Gusasula sinye chanyo kile. Gusasula ate nnyo. Ngola bina amaso. Amaso. Ganda wa. Nenja kuba bulungi. Nenga amaso gakuluma. Kati gwenze yegannuma madde mbuza olaba zino za masaka sinakaya na kandi ogambe naye nga amaso gakuluma kyembuza yegannuma oba olinga Jaden neda Jaden ye nabizibu bye Jaden ye eze za lugezigezi kwongera ku lugezigezi ezange nedda olabe siza amaso kati munaye nno naye angenda kutumirako nanga abalaba embozi mukati wonna we muli gundi James Kiwanuka awe US yes webale kubanga woli nga buli kimu kiraba bona buli webali nga balaba owe China bamuyita Joseph Joseph China kutumiddeko nya olaba omumanyi omwagazaaki akozeko emikolo nange nanga nkoleko wamutenguwa Joseph China nkutumiddeko bona balaba embozi mukati actually bona namba tumiddeko omulundi gumu kale katukomono mwene y'olwaleero mbebaza okubanga mbadde balabe balungi nkutumiddeko Jemba kansubira oli bulungi ne bakyali baffe bona abatulaba mbagala nnyo.